Abatuuze wamu n'abakulembeze mu disitulikiti y'Ekikuube bakukulumidde ab'ekitongole kya Uganda National Roads Authority obutasasula bannyini mayumba ne bannyini mataka agali mu bitundu eby'enjawulo oluvannyuma lwa kampuni y'Abachina okutwala obuvunaanyizibwa obw'okukola enguudo eziyita mu bitundu ebyo. Okuva omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 2016 gavumenti ya Uganda wamu n'ekitongole kya Uganda National Roads Authority kyakwasa obuvunaanyizibwa kampuni eno okulaba nga baddaabiriza wamu n'okukola koolasi ku luguudo oluva mu disitulikiti y'e Masindi okuyita Ebiiso kutuukira ddala ku Kyerushesha awamu n'amafuta mu disitulikiti y'Ekikuube n'ekigendero eky'okukulaakulanya eby'entambula mu disitulikiti zino zombiriri. Abatuuze wamu n'abakulembeze b'omu disitulikiti y'Ekikuube baludde nga bavumirira ab'ekitongole ky'ebyenguudo olw'obutabasa ze baalagaana okubaliyirira. Bano nga batuuze ku kyalo kya Rushesha mu Mbala y'Ebuseruka mu disitulikiti y'Ekikuube bakukulumidde gavumenti nga bagamba tebannabawadde ssente n'emu okuva mu kitongole kino ate nga balaba omulimu gw'okukola enguudo guno gugenda mu maaso. Kiki baje batakusasula atinkumanya Vivian Hagame ngitero omuhanda Vivian ni wara wayunu baitu tinkuyama na mkironda ile nyikalire njona niligitabo bali mukuyigatira mu gavumenti n'abakulembezi bona ba gavumenti mu nyambe ni kwendole ngwe sente zazoka narorera abana bange mu nyamba abana abakyari bato bakwetaga kusoma bakwetaga kubaho kurungi baitu ntine mulingo gona. Bano bagamba nti batuuka ne mu office ya Uganda National Roads Authority e Kampala naye mpawo obuyambi bwe bafuna ali ntwere Kampala kyonko bunagibere kira hanyuma baragamba ngo titukumanyire nagambe baruheje nkagitunga nta baruheje kunazibahere nabwe bazinaga bazico nabwo icyo niho ndashabira gavumenti eno yiti yagwangisiriza aradisi n'abantu abandi okuteraho uburyo bwona ukureba ngo bayamba family yanje banyambe ibintu by'abana banje babenshashure mbone koko nareberera abana banje na mukamwana wanje ogu Justine naro. Yes, ssentebe wa LC5 wa Kikuube asabye aba Uganda National Roads Authority okuvayo banoonyereze ku bantu bennyini abaali balina okusasulibwa. Executive Director na timu ekora harugudo olwo mutukusaba batageza kusasura esente ezo amikono etaterekereire beije bakore research nyomu kwetegeza okwange ngu abana bana bomugenzi n'abandi abatali hano omufakati waye ono nyina ogoisi baba compassating hakyombe ku kyomugenzi niko abana basobole kutunga obumezi oburungi. Kati ekitongole kya Uganda National Roads Authority okutuusa ne kaakati tebannaba kuvaayo mu butongole ku nsonga y'abantu bano. Tosobola okugenda okasasula girlfriend okaliko omukazi ayina abaana batano kandi oyiba waaye yafiire bali munju emu ekyo kibi tukusaba yunura ebanze erike okusasula esente ezo egaruke eyongere okuseruliriza kimpunirize muno manyisibwe nti yunura ekasindikawo tiimu okuseruliriza beto bwekaneseruliriza nsonga eno omufu akateta muikyo. Nze Hasif Sechunga kula STV Select Ey'enjawulo.